All right. Hope you are doing good, guys. Mawulire amalungi agesanyu nze MC Divosh live okutusa kwembera zino nga bazitambula. Celebrity track kwa inoko birango subscribinga. Mawulire gasanyu unyo nga jenkomeza. Wulire sanyu. Dianah Nabatanzi owafe. Dianah Nabatanzi Omwami yakyadde. Banange omwami yakyadde. Bulijjo mwogera ebigambo bingi, mwogera kino, omwana yatukubye joka. Omwana ziza bafani yagamba mbakubye joka. Omwana yagamba station yagamba mbakubye equalizer. Dianah Nabatanzi. Oh my God. Abakubye surprise akongezi kuna kulwale. Chembadire musubira nti banange mulabe bwanyumidde nanekera mu kitete kino banaye kuluno. Nze ndubawalu ate nze mmanyi mbaweleza sauce ate mujjo mumbuuza kyekiddako olunaku olwaleero Dianah Nabatanzi emikolo twagimaliza ejja okukyala katugenda kubanga tugenda mu kuwanjula. Oh my God. Hey. Ba inlo mwenna muli eyo balwasaminians ke kaseera pressures bakube oba mujja video ebikadde oba muleeta ebipya naye omwana yabakubye joka naye omusajja tamulaze face. That's good. Omusajja temujja mulaba mu face tumukwese mani mwagala ebintu ebyononotse tumukwese ku luno bannange. Dianah Nabatanzi, congratulations, kongs. Omwami yadde fese tumulabye bannange nenge kyamazima kiriti bannange ku luno ebigambo tubisanguddewo balwasaminians omulengera ng'alina Florence Nampija kati afuuka nga sister wa Dianah Nabatanzi babayita pattern crime okitegeeza nti emikolo gyonna gyabaddewo temwagitegedde manyi babloga bakuno mulina olugezigezi fefa balina first hand information olunaku lw'enkyanga bawaleeterayo omukolo gwonna mulamba nga gwatambudde mu katambi omulabye bakubye joka mbakubye 2-0 lwasaminians mukubye 2-0 kyolina okukola kusubscribinga obenga okufollowinga olulenzi Lwana Lulenzi Divosh neddoboozi ly'amaanyi lyegoka omuwulidde ensonga zino bannanze mbabuulira. Dianah Nabatanzi omulengera anene Florence Nampija omukolo gwadde gw'amaanyi gwadde kw'abantu batonotono ogw'okukyala tugenda kubeera nga tulina okwanjula okitegeera. Nze nkubuulira baganda bange bulijjo mwetenda okuba nga mumanya information omulengera Dianah Nabatanzi mwana ekyana kinyumira akadaali bannange. Kuluno tubalina mu 5 kiwedde tubakubye joka balwasaminians muwedde. So that's it guys. Nako olwaleero timbadde nsobola okubaweereza naye nsobola okubaweereza ku kasavu kanyama byebyo subscribinga nze Divosh Matabo.